ko ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala ki National Drug Authority NDA kyavaayo ne kikakasa nti eddagala lya COVIDEX lisobola okuyambako okujjanjaba n'okuweweeza ekirwadde ki COVID-19 era NDA yasalawo okuwa olukusa omuvumbuzi waalyo Professor Patrick Ogwang okugenda mu maaso n'okulireeta ku katale. Olwaleero bannakyewa okuva mu kibiina kya Advocacy for People nga bano bakulembeddwa mu nnamateeka waabwe Judy Mbabaali basazeewo okuwalaawala ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala ki National Drug Authority mu kkooti nga bagamba nti kye baakola kimenya mateeka okuwa kampani y'obwannannyini eya Jena olukusa ku ddagala lya COVIDEX so nga eddagala lino lya yunivasite y'e Mbarara. Twagala National Drug Authority etunule mu decision gye yakola okukkiriza eddagala lino litandika okukozesebwa nga nannyini kulitandika kulikozesa si yasabye olukusa gye tuyita patent mu mateeka. Ekyokubiri ng'eddagala lino terinaba na kutuuka ku mutendera gwa clinical trials. Mbabaali agamba yunivasite eno ye yateekamu ssente ku kunoonyereza ku ddagala lino nga Professor Ogwang okunoonyereza tekitegeeza nti ye nannyini kubanga n'ensimbi ezaakola okunoonyereza za mweyo wa musolo. Professor mukozi wa yunivasite era yaweebwa ssente okuva mu gavumenti ya Uganda ne World Bank okunoonyereza ku corona okuzuula eddagala ng'akozesa Gambuuze eddagala ly'ebikoola ebyawano ebyaffe ebinnansi era ery'emiti. Era omulimu ogwo n'agutambuza bulungi naye bw'alaba gunaatera okugguka omululu ne gumukwata eddagala lino n'aliwamba n'aliteeka mu kampani ye gye bayita Jena Gambuuze Limited. Moses Kasibante okuva mu kibiina kya Advocacy for People agamba nti kino bakikoze okulaga bannayuganda nti COVIDEX talina kuba ku bwa kampuni ya Jena Herbalist Uganda Limited eya Professor Patrick Ogwang omuvumbuzi waalyo kubanga yakulembera bukulembeze eddimu lino mu kuvumbula naye ng'obuyambi bwava mu yunivasite y'e Mbarara. Teririna kuba lya kampuni ya bwannannyini okujjako ng'efunye olukusa okuva eri nnyiniryo ye Mbarara University of Science and Technology. Professor Ogwang yakulembera bukulembezi bakugu okuva mu kitongole ekya MAST ekya Mbarara University of Science and Technology. Ayongerako nti kyewuunyisa okuva ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala ki NDA lwekyawa Professor Ogwang olukusa ku ddagala lya COVIDEX ebbeeyi abantu kwe bamugulira yatumbuzibwa. Yafuluma ng'ali ku mitwalo 3.5 kaakati awamu bamutunda n'emitwalo 35. Tetulina ngeri tusobola kuwaliriza gavumenti kuleguletinga muwendo gwa ddagala lino eryetaagibwa buli omu maka buli omu waali okujjako nga tutaasizza nnyiniryo. Wabula mu kwogerako ne munnamateeka wa Professor Patrick Ogwang Richard Omongole okuva mu Omongole and Company Advocates ku nsonga eno annyonnyodde bw'ati. COVID at the moment is ravaging the country. Kale ng'abo bagenze mu mbuga ez'amateeka okuwakanya obwannannyini bwa COVIDEX yo gavumenti ekyagenda maaso n'okubanga eweereza abakoseddwa omuggalo akasente